This weekend, Shiba is there. Is down at Cricket Oval. They don't understand. They don't know whom them deal with. You don't know. Fenatwagala tulabe kumama nakawere tu. Banange twesunze Shiba. Walwe yangambi olubuto lwandiba ngalwa Ivan K. Banange bana mu Ivan olabye ebizibu. Buli kimu bakisiba kwa Ivan. Olopata tuogera tata wa mwana. Ata Ivan K twamulaba ali naye. Abantu abuvunanyizibwa tebessa mu butaala. Bana abalenza bakwane bantu yagala bamuteke mu butaala batalina nnyo byakola. I'm sorry to tell you the truth. Mama zimagaluma. Kati mnanga Ivan K gendoza kani wengeri jali obuvunanyizibwa nesi wa camera. Shiba inzo zala muyimbi munne. Ivan K omumanyi. Mulalamu. Sasa naye tugendera Ivan ayinza sura wansi w'ekitanda leero. Bamusuza wansi w'ekitanda. Munanga omusango gwa Superport. Omusango gwa Superpapa gukyagenda mu maaso era n'olwaleero. Baguzizaayo paka November. Naye baba omusango guno bagwongezaayo. Nze teri ki frustrating akomera ng'ekyo. Buli we batuula bamwongerayo. Omanyi buli bw'obeera omanyi hope. Ne ngamba obujulizi tebunnawera. Oba buli babitulamu bagenda olabanga it is intentional by the way psychologically bwe tukuteeka mukomera n'omanyira ojja kumanyira obeera oke n'omusango ne tulina okukuteekanga mu kali nti ogenda kati bwakomawo tomanyi tocha gyasanga ngazzeeyo psychologically. That's one of the biggest issue. So baba yazza musango kyemmanyi aboneredde alabika n'okulokoka era nawulidde mu aggravated robbery era wodero wakatapakata violence intentional violence ababa olya luzungu lw'abaloya lubadde lususse kale katufune ate ekigenda maaso ku Superpapa bamutate bamute nabo bakitugambe nakyo tukimanye katubirabe. Is there any evidence of a latent mark on any of the padlocks? Do you have it here? Because this was on the safe. For this case of CRB number 1205, the aggravated case which is in High Court, do you have any forwarding letter? There is the original form at the line in that form, in that file. In the other file at court, yeah? But here for this one I made a photocopy. Sabo tunyonyole leero kye tutuuseeko ku musango wa Superpapa. Okay, amanya Geoffrey Tulyamusima, lawyer wa Superpapa, muguno omusango guli mu kooti eya wansi wano ku Chief Magistrate Court eya Makindye, weewawe Makindye. Baali bamugulako omusango gw'Abajapani bwe yagenda n'amenya ofiisi zaabwe n'abba ebintu ebyenjawulo naddala na ssente. Olunaku lw'olwo tuzze mu kooti era omujulizi gwe baleese yabadde ow'ebinkumu oba gwe tuyita fingerprint expert. Of course tumubuuza ebibuuzo bingi ng'atamatamwa era tumanyi kye twabagamba lye tukiddamu kati guno omusango mujweteke si mutuufu teguliyo era kyemmanyi kooti egenda kugoberera amazima okusinziira ku bibuuzo ebyenjawulo byetubuuza olunaku lwaleero ne bye twabuuza abajulizi abalala okulaba nga Superpapa guno omusango agusinga oba babugumwejjeereza oba bagumuggyako. Guno omusango buli lutu tulabamu abajulizi ab'enjawulo. Tusuubire wakyaliyo omujulizi omulala abajulizi abalala bakyagujjamu. Yes, waliyo omujulizi omu asigaddeyo IO era yasemba wamaliriza oyo kooti ejja tuwa omwagaanya okubanga tuteekamu gye tuyita submission of no case to answer oba okuwumbawumba okusookerwako oba okwentandika kooti kwejja okusinziira okuwa ensala oba omusango yaguza oba teyaguzza. Kooti wegamba nti mulimu eggumba alina okwewolereza then tugende naffe kweyolera. Omusango guno guddamu ngade batuwadde tukomewo nga November 18. Anaabeerawo koolo tusuubira okuba nga ajja kubeerawo ekyennaku leero tabaddeewo naye ajja kubeerawo naffe tujja kubeerawo olw'ensonga kye tusinga okwagala guno omusango guve mu kkubo tugende tukwate ku kintu ekirala. Alina ensonga gy'abadde lwaki tabaddeewo? Saagala kulimba ko si mujulizi waffe omujulizi wa side eri at least ono abaddewo era gwe tubuuza ebibuuzo. Gamba that omusango guno ogutunula n'engeri gye baaguleetamu omusango gwa 2019 eno fayiro yakubiri mu musango gwe gumu ogwasooka kooti gwe baali bataddeyo yamuta ne bagamba terina musango naye oba obadde ogoberera ebibuuzo bye tuba tubuuza mulimu ebituli bingi kyemmanyi kooti ebirabye n'abadde mu kooti babirabye naye remember si buvunaanyizibwa baffe kugumaliriza kugusala kooti erina ogusala era ejja tuwa ensala yaayo nga buli kimu kyonna kiwedde.
Okay.